Okay, tuli ku Uganda lifestyle. Mwebale nnyo okubanga mutugobera mikono gyaffe gye musinzira. Muli mutya mwina abavayo ka time kamwe ne bagane katugoberere Uganda lifestyle YouTube channel eno. Thank you so much for supporting us. Thank you so much for loving us. Nze waswa Emmanuel tubeerawo nnyo ku Uganda lifestyle okubanga tubaweereza nga tusinzira Kampala, Uganda. Abaana ba students mwenna abasomera ku universities ezenjawulo ngoyagala okukola internship mu TV presentation, camera work, video production kuba ku 0709965852 ate nga Biva Organic ku Jesco Beauty Center level 3 opposite Tax Park. Dr. Biva ajjanjabisa butonde natural healthcare products akozesa ebibala ebya bulijjo, emmere gye muli eno ya bulijjo gyali modifying na kujjanjaba n'obeera katebule. Okay. Olunaku lwa leero ennaku ssome ziri 9 omwezi gwa 10 lunaku najjukiranga mu byafaayo ebya Uganda okubeera nga lunaku lwa independence. Of course tuba tukuza emyaka Uganda luyafuna obwetowaze. Olunaku luno olusigala mu byafaayo by'omukyala Rema Namakula ne Ssebunya Dr. Hamza. Bano nno olugendo lwabwe olw'obufumbo lutandise leero officially wali enaggulu mu bazadde ba Rema ewava mama wa Rema omuto. Bano nno gye bakoze enteekateeka y'okugenda okukyala. Okukyala kuno kuba kutegeeza obeera omaze okuba nga oyanjuddwa eri abazadde abazaala omukyala gattako ne basenga bakojja n'abooluganda abalala ku saidi ya Rema Namakula gy'agenze n'akyaza Dr. Hamza Ssebunya. Omukolo guno okukyala mu Buganda gwe mukolo ogukulembera okwanjula. Era ebiseera ebisinga okukyala amakulu gaako gabeera gakulaga dates z'okwanjula ne dates z'embaga lw'obikola ng'ogenzeeyo. Tekubeera nnyo kwaba mikwano, ebiseera ebisinga kubeera endo. Lwakwa kati kwakyukamu ennaku zino e Kampala osanga omuntu ng'ategese okukyala nga kulinga ate okwanjula. Ng'ebimu ku bifaananyi by'olabako ebibadde ku kukyala kwa Rema Namakula ng'akyaza Dr. Hamza Ssebunya amwanjulira bakadde be. Ebimuli bye mulaba biri glamorous, emmere ebadde mpitirivu nnyo eya buli kika, ennyambala ebadde nnungi anyumidde mu kagomesi akali mu color red. Dr. Hamza Ssebunya alabise ssente enjereere, ye nno okukyuseemuko tekubadde kwa banganda bokka, asitudde ebikonge bagagga banne. Jjukira omuvubuka ono Dr. Hamza Ssebunya legacy ya family yabwe y'amaanyi ddala. At the same time alina emikwano emigagga mingi nnyo nga bw'okiwulira omuli Kirumira, omuli Bahamu, many of them abalina ssente wano mu kibuga balina akakwate ku ye. Bano bamu ku babadde babugiriza omukolo Matuva Ministry of Agriculture. Man, ekibadde obubezi ku kukyala obukyazi n'entimba gye batimbe nenge gye batunula ekinyonyomu waka kindikeetinga ekigenda okuhapeningawo nga 14 enabbingo. Bino nno bye bibadde awo ew'omukyala bazadde ba Rema Namakula gyazaalibwa. Era nga beegutebe guli officially tewakyali kubuusabuusa, tewakyali kukola ki. Rema Namakula is officially taken. Era nga olunaku luno talirabira mu bulamu bwe kubanga ndowooza kye kimu ku byabadde akolerera okutuukako. For the last 5 years amaze ng'alina Eddie Kenzo takimukoleranko kino. Omukulu Hamza Ssebunya yakikoze n'aba ng'akituukiriza. Rema alinamu ka ssente ke, yali yafumbira omuvubuka Eddie Kenzo nga nalinamu ku ssente, naye ndowooza kati agwali mukwano gali gwetaagisa, so gutaasobola kutuukirira. Bintu nga kujangu okyali waffe jangu nnyanjule tebyakolebwa. Eddie Kenzo omusajja gwe mbadde muyisaamu amaaso. Dr. Hamza Ssebunya asobodde okuba nga standing for all, n'aba nga akikuba live and direct to make sure nti buli kimu akifuula colorful, and marvelous. So kyamaanyi, congratulations to Rema Namakula n'abo bonna abamusupportinga ku side eyo. Omanye n'ensi kubeera kusalawo ky'osalawo ky'oba oba ky'osalawo okukola ky'otuukirira most of the times. Bw'atyo Rema Namakula okusalawo kweko kwakoze, era nga bw'atyo n'aba nga akyaziza Dr. Hamza Ssebunya n'afuuka official husband eri Rema. Ebifaananyi ebyo Wycliffe agira abiyisaayisaamu mpola mpola nga bwe mulaba some of the highlight moments ezibaddeyo emu ku bifaananyi ebadde mu kukyala kuno
ebintu ebirungi ebirambikiddwa man buli kintu kibadde wali at least ko kino kyabadde kirooto kya buli muntu ku nsi bw'aba mukyala kufuna musajja nga w'amaanyi najja n'akyala ewaabwe bw'aba musajja kufuna ssente n'osobola okukola okukyala okwakabi ng'okwo bye bibaddeyo highlights ezimu tujja kwongera okuba nga tufollowing emikolo gino mpaka ku Sunday ne gye binaggweera nze waswa Emmanuel nkola n'Ediga Wycliffe Sali tusinzira ku Uganda Lifestyle.